twagala tufulumye eddoboozi erimu ng'abakulembezi nga tuvuumirira abo abayita mu disitulikiti yaffe nga bali mu kugamba abantu nti bagala disitulikiti y'e Kasese bagikutule bitundu bitundu. Disitulikiti ze boogerako nti waliwo disitulikiti gye bayita Bwera, disitulikiti endala nti bagiyite Kikorongo, ey'okusatu bagiyite Kasese, ey'okuna bagitume erinnya erya Hima district. Naye mu kifo ky'okujjukiza President nti airport yaffe eyo tebagikolanga, bali mu butonotono. In fact baleese empuuta bali ku mukene. Kubanga abantu b'ewaffe singa airport eno bagirongoosa ne bagiteeka ku mutindo, abaana abangi bajja kufuna emirimu. In fact si ba Kasese bokka, abe Uganda yonna. Batuwe ebbanga soke tukakane kubanga Kasese badde mu bizibu bingi mu Rwenzori region nga bwe mubimanyi, n'olwekyo bwe tubanga tetunaba kukakanya amazzi mu mugga ate n'otuleetamu akavuyo akalala k'okutema district, awo oba totukoze bulungi oba toli mwagazi wa mirembe. Lwe batandika eyo propaganda ey'okusala mu district y'e Kasese, twafunamu cultural institutions endala nazo ezayimaginga. Mu biseera ebitono bino bye basazemu nga bayita mu bantu nga babagamba ku bya kusala mu district, ate tufunyemu baswale babo bazze ba Robert bavuddeyo nti nabo ba cultural leaders aba obusinga bwa Rwenzururu. Ebyo byonna bitiisa.